naye mbadde ngenda kwebaza abantu abanfubuutula okunzijja mu Nuupu. Saakitegeererawo nti Katonda alina ebirala byakola ki, alina ekkubo, era nali nyiize nnyo kuba tekyali mu pulogulaamu yange, naye mbeebaza nnyo. Omulala agamba nti mwebale muno mwebale muno. Gwe omanyi bwe nali nfaanana ggwe nga ndi muno. Ziwe natandika okukyaliza nga weena ebigambo byasobagana dda ne ŋŋamba nti nyambala busaatisaati. Mukama mpa ekisa. Omusajja ono nyambala busaatisaati. ayimuke mu mwoyo. Aya era beebale muno, beebale muno. Tuyambala masuuti ga bukadde. Kati abantu bati njogera nabo direct nti gwani nti zibwana gundi ndi London nti ye biggwa bitandikira kunze bikoma kunze. Olinga basumba bakkanisa kyonna ekimu eky'ekkumi birabo biki byonna akukumba bukukumbi biba bibye. Taliiko bakadde bakkanisa simanya maladi awaako bano abeera ekkanisa abayimbi mpolampola zonna zize. Kyokka ekifaananyi kyasiiga kya kyaki. Mukama oyo eri Mukama naye nga yo musumba yekolamu omulimu azimba apartments akola biki ebirala. Naye ffe nze siri musumba wa kanisa kubanga nze ebyange ebyenkola ku ground. Gwe okimanyi nga nze ndi ku ground netaga emitwalo aga olunaku olumu, ozimanyi ezo? Ebifaananyi byolabanga mposti nze ndi ku ground netaga ekiro ennyo kyaga kyataano. Kakati ebyo byonna byonna kapasite twagirinyisa kati. So mbeebaza nnyo bannaye abalabe bange n'emikwano gyange. Dr. Mpayirwe munabukuya munnange nkutumiddeko nnyo. Omukulu Emma Akizimana akwagala nnyo. Ye naayogera ani n'aleka ani? Actually kyembadde nyala okutereezaamu katini saagadde abatulaba n'abatuwuliriza bagambe nti tubakoze eki mbempa ntandise obeepankirako nti ndi musomesa byabufuzi. Siri musomesa waki wa byabufuzi naye ze nkuwa thought yange nga bwenkola ki nga bwolowooza. So bwebe nkunyumidde tekitegeeza nti ndi musomesa wa abantu bawano bamanyi katandise otwepankirako ate ffe tukateekamu akantu. So sebo bakuwanule waggulu ate bakusuule wansi bakubenuma ekiguju talabanga nako. So siri lekicara wammwe bannaye nze mpa thought zange in relation ku current affairs eziba zibeerawo. Yes. Mukulu afande Sebaggalera ndani mukulu Bigirwa akutumidde enkyayi n'engendo zagenda okutambulamu tikimugaana. Afande oyo kwongera kunyiga pesa. Nyiga mapesa kubanga neta kati ebikwekweto biri expensive. Ebikwekweto bya bbeeyi. Mukulu tugume twongere okumusabira twamuleetako wano lumu naye embeera tundaba kutereera. So akyali mugonvu bannange naye nga tusuubira nti Mukama ajja mmusuusa agenda ng'ennaku z'omwezi 17 e Nairobi. Bamukoleko nga 18 akomewo nga 19. So tuli mu kuteekateeka tulabe nga agenda ajjanjabwe. Amina. Bwe tutyo bwe tugenda okutambula bannange be tutatumiddeeko mukyala Nannyanzi mukyala Namujju bannange bye tutogeddeeko temunyiiga abantu bangi balaba omukutu bayitirivu tosobola kubatumira n'omalayo. Bayitirivu nnyo owulidde kwa viewership ogera nogiraba ng'ekubye omutwalo gumu kitundu ebiri abantu omutwalo sebe okubatumira kakati onoobatumira naye mulimu of course ab'enkizo. Ab'enkizo mukimanyi bulungi nnyo mu ab'enkizo era tuli basanyufu. Tuli basanyufu muno. Tuli basanyufu ino. Kale akalu ka 2026 okalaba bwe katuuse. Jjajja teyeenyeenya. Opposition teyeenyeenya. Tusuubirayo enkyukakyuka mu mateeka g'ebyokulonda mu kabanga kana akatono akasigadde. Olwaleero ndabye Honorable Mpuuga ng'atuuzizza abantu be aba Democratic Alliance zibadde ssaawa 5 nga bali mu kuteesa balabe ebintu byonna bwe bitambula. Ebyo byonna bikyagasa mukulu Bigirwa entebe nnene opposition ekyasobola okugyetikka oba tumanye nti nno newankubadde twagala enkyukakyuka naye tuli ku bufo buno obutonotono. Oba kuŋŋamba mulamu ogwo nga sinaba kujja
ali badde nkuleetera ebiwandiiko ebyo bibiri maize ndi muntu wa bwino kantandikire ku kyamateeka g'ebyokulonda ekiwandiiko ekimu ekya Milton Obote n'embeera Museveni ng'egyazannyamu. Milton Obote akalulu ke yasembayo okwetabamu ak'ekinaana yakaseetinga ali Tanzania n'awa strategies eziba zigobererwa abaana akawabula era we yamala okuziwa ne zigobererwa kati njagala kunyomolayo ka element ezo biri esooka National Consultative Council akakiiko kaliwo mu kiseera ekyo kali kakola amateeka aganaagobererwa mu byokulonda yagamba tuteekemu embeera efrustratinga abatawagira UPC bafulume tukole amateeka agatufevalinga era bwe kiri olwaleero NRM egamba obateekeko embeera abagenda otuleekaanira bazire bafulume tukole amateeka agali mu feva yaffe mu parliament era ne bafuluma. NCC ye parliament y'ennaku zino ye NCC y'omujja ekinaana yes kakati ekyo bwe kiri tewaliwo na waludda luvuganya yali akisitaadinze bana boludda luvuganya gavumenti bekandaganga abalina mission gye babakoze ne NRM oba bekandaze mu butuufu oba si mu butuufu kyonna kye baba bakoze naye kikasa kibanga kyakwekandaga baba bagudde mu katebe keokooli kayagalira mufulume tuyise ekitufevalinga uninterrupted kati Nobert Mao w'ekitiibwa agenda kuleeta ki amendment ezo kubanga ye Minister of Constitutional Affairs bano era babateekeko embeera ezaffe tebazikonsidarize bafulume bakola amendments ezibafevalinga naye nga bazikoze ate nga ntuufu nga zi parliament yezikoze kubanga parliament erimu kawairo kagamba nti aboludda oluvuganya bafuluma tegende mu maaso kasita kola mwebeerawo business egenda mu maaso kati that is point number 1 tugenda mu kalulu ka 2026 nga mateeka gafevalinga NRM 2 mwami Milton Obote yagamba mwami Paulo Muwanga nti amajja agatatuwagira baga deploying ewala Mukaramoja West Nile Guluwa amajja agatuwagira gaba gasigala mu Kampala gamaninge Kampala kilomita 2 buli luguudo olufuluma akalulu ke tugenda mu 2026 era bwe kiri abasirikale abalaalo bali abaakula ne botalabanga nako abakulanga abakazi abo abayina amakudu abawanvu bwe bati ogenda balaba pistol 2 pistol 3 beka pise bali mu command mu Kampala Metropolitan katonda wa bali abSFC bano basemuju babakasuke Karamoja mugende eyo bakigundu nayo Uganda mugende eyo kyovola wetwagendera Arua Musage yali mu Arua DPC yali mutamanyi wa Katumba Wamala nga yali Arua bamukasuke Katumba Wamala ono wafu Katumba oyo omu ku batabanyi be nga DPC wa Arua police byamusoberera eyo okitegedde byamusobera kweyo ng'alaba abasajja baaliko kati eyo deployment bano bagenda gikola wano bateekewo bakalampenge bawe abakuuma ekintu kyabwe ekyoku kyalo okitegedde nga balinga abakuuma olugo lw'ente tezamuzeeyi zigenda wa mugo guvugira ku kyabwe 2026 eyo netuvaayo mwami Obote yagamba mukulu Paulo Muwanga nti tusala amagezi gonna nti ye ba district returning officers babenga basympathizer ba UPC mu ggwanga lyonna okay kiki ekiriwo olwaleero buli returning officer yonna gyali kada twina yali ekayunga wano bamujja Jjinja nga ye niwokwata ekyokusatu akujjayo n'akuwa wini atuyunga yali muka nnyo
yokada yatulemesa wini ye Kayunga ate nga returning officer bapa mu kitundu kimu abasinga kugamba waffe yonna ebukuya script ya Milton Obote kivula nakugamba nti mutabanyi wa Milton Obote omukulu mu byobufuzi ne mu byobulamu ye General Yoweri Kaguta Museveni kwegamba yamukoppa n'akamala nkugambye yali amanyi okuzanya ebyo ebyobufuzi eyo point nebeeraawo bwegenda okubeera kubanga era kumpi bwebadde point endala gye yaleeta nga nayo togibuusa maaso era waddayi sibalira kumanya Mungu atusaasire Mungu kutusaasira busaasizi Mungu kutusaasira nze nkubuulira bw'atutusaasira tewali kigenda kutambula tewali mulimo nkugambye yagamba nti yagamba mwami Nankanyi nti tufune abasajja baffe Paulo Muwanga tubasindike mu kampu ya DP bagitabule DP nga bw'ogimanyi olutalo lw'amawanga lugenda kubalukayo mangu nga bwamugamba banagenda okuluvaamu nga ffe tumaze okwesootinga General Museveni abantu be bali eno nebakuba opposition nebajabuluzaamu bebasalawo ebinaakolebwa mu opposition Obote yakyogera nga bwekiri mu buwandiike nkugambye ebbaluwa naligikuleetedde sigisomangako wano mu bujjuvu bwayo nkugiramu ebikulu sindika abantu baffe babeere batukiikirire mu DP bateekeyo embeera batuwa amawulire batusomere embeera nga bweri balonkinge n'olutalo lw'amawanga anti DP Semwogerere yali musajja muganda abamwetolodde badamyano Lubega bona baganda tubateeke mweyo embeera ye kino kya Buganda byekibikya ffe nga tutambula balwanire ba Boniface byennyima si bwe kiri ne wano leading opposition party debate y'amawanga teggwayo kwegamba njagala okutegeeza abantu abali mu buyinza olwaleero bakola study y'amaanyi obukodyo obwo bwonna yabujjawa ate ebyo yabiwandiika ali Tanzania mwekizayo yawera command omusajja we Paulo Muwanga nkwatangabo n'abiteeka mu nkola ne bajjawo wini n'abagamba nti kyetugenda okukola ekirala nti ye mu Buganda tetulina buwagizi mukimanyi bulungi nnyo gye tulina obuwagizi tusaleesalemu zi constituency ziwere zibe ntono nga nnyingi kuba tulinayo obuwagizi n'akekejjulaawo mu West Nile n'akekejjula wano mu Lango eno mu Far East n'akekejjula ate Bushenyi yakola atya yakekejjula eyo yonna n'afunayo constituency nnyingi wano mu Buganda ne zisigala nga zikaŋŋaŋa neno oli akiikirira Mpigi district okugamba mu Kampala East naye nga Kampala East ogimanyi Mubende ffe waffe twalina yaaba babiri bokka baba naye nga Mubende ogimanyi yali nnene yakava mu district mmeka nnya Mityana Kyankwanzi Kasanda Kiboga ne Mubende yennyini district 5 okitegedde naye yalina ababaka babiri kati bayita ba political scientist abatula wansi ne babala embeera ne bagamba tuyiseewo tutya kakati era bwekiri bagenda kukolayo bagenda kwongera mu zi constituency parliament ejja kujja eziyisaawo kulasiti mu Buganda bajja tuwayo butini nnyo olwakerere butini nnyo constituency ezisinga obungi zijja kuva mu West ne mu Far East ne mu North jezigenda okuva zino zibagenda okwongeramu kubanga gwe nawudde bagenda kwongera mu constituency 36 gwe toyinaayo buwagizi bakuwangulirayo tosobola kukakuuma tokajjaayo that is 2026 kakati bw'omutwalira ku mbeera ku mbeera egenda mu maaso e Kawempe 2026
kubanga abantu badde boogera kibooko jati tugenda mu biki bino abantu tebana bakumanya ekawempe lwaki wali violent weewatyo lwaki lwansonga ezi zituwe ensooka abantu mukitegeere bulungi nti Amerika yavudde mu lutalo lw'okulwanira eddembe ly'obuntu yabivuddemu buli muntu yeeyisinga bw'ayagala Amerika yasazeewo egoberere footsteps za Russia byeyogera Russia, China, North Korea kati bakyali ba Amerika tewali democracy tewali kibantu babana kyemalira ate nga mpulidde olwaleero nga baagala Trump mu impeachinga anti kakati okujja Trump mu impeachinga bali Abamerika bali Abamerika bo balaba Amerika agikuba ekigu butereevu bali bannanyiniyo babbingwa balaba kubanga Amerika buli lwogijjako okuinfluencinga ensi endala oba ogikubye ekigo Amerika yava ku level ey'okugamba mbu erwanirira kukola magoba mbu tusupeninga sente nyingi nnyo eyo level yagivaako eri ku level yakubanga efuga kyekyoka kati kyenoonya eringa President Museveni efuga awo takyanoonya bugagga nti omuggyeko sente mugagga muvumbu naye kati tebuyinza ye power and authority bye byokka oba okubya obuwumbi busatu n'okunumba emisinde kakati olagawa kyekisooka era waayagala obutaayiza era abutaayiza kuba bw'omukuba obuwumbi butaano katugambe nti obumukubye era otuukira mu real estate n'ogula ettaka kuzimba wuuyo biki kukwata mu byana era sente ziyingira mu ikonomi ye logi zibeera bize bondi gwogula emmotoka sente era zibeera mu omusenyu emmotoka zisooka kugula amasimu ga kabi oba omubbi eki oba tolina kyomubbi kati Amerika eyo levu yagivaako kati olw'okubanga gye tubadde tuloopa ebifaananyi bye tukwata wano n'obutambi olutalo baaluvuddemu kati tolina gy'oloopa kyova olaba omusirikale yakubye omuggo ate onookola ki tokyalina kyakukola era nalabye ow'ekitiibwa Kyagulanyi ng'agenza okulaba musajja we Hayitawa gwe bamenye okugulu n'amugumya nti ebifaananyi baabikutte obutambi baabugize sebo ow'ekitiibwa Kyagulanyi njagala okutegeeza gye tubadde tuloopa ng'abooludda oluvuganya yavuddewo gwe tuloopera Joe Biden yagenze Trump tetukyamuloopera tebimukwatako ebya Uganda okukuba kibooko oba mwekube ali ku America first kakati Hayitawa wadde ogumya mugumye just obulumi bukendeeremu naye nga tewali kabadi nti Hayitawa ajja kufuna justice talina kyagenda kugubula ekinene nnyo kyagenda okufuna ng'awonye kwe kumulinyisa ennyonyi n'agenda e Canada nataliko okuyiyiza eyo nga omuntu ali ku asylum as simple as that kubanga gye tubadde tuwaaba bagaddewo America tegenda tuleetera ebisi kati bakukuba in a reckless way kubanga ogenda kukola ki America tebiyingira tebirimu ebyo kati ne Europe eyali badde etuyamba nayo erina ekizibu kya Putin kuba kati Europe yakava mu tulo America abadde nga agiguumaaza netazimba busobozi mu time okitegeera netazimba busobozi netetegeka okufuna local solution kati yakitegedde nti buli wabeerawo political change mu America bali baba affected ate nga bateekolamu mulimu Putin ajja kubatuulako abatwala kuba bawabulabe ennyo ng'alina amaanyi eri Europe yonna kakati fokasi yaabwe eri ku Ukraine n'olutalo lwaki Ukraine ne Russia kati gwe bagenda okuba n'emiggo bajja kukuba emiggo gijjo balina ebizibu ebyabwe ebibamala tewali agenda kulaba mu byabazungu ebyo tubaddengamu bwakatambi tukaweereza mu America sijui European Union kadibetinga kati France, Germany, Bungereza, Belgium, Sweden beba kirimanyi awo mu Bulaaya Norway abo bali ku Russia tumusudde tutya kati nabo kibaliko
bali mu kubala Russia tumusudde tutya kati omuggo bajja kukuba okumenya omugongo nga tewaliwo kyosobola kukola kuba balina confidence eyo kati eyo ensonga nsaba mugyetegereze bulungi akakiiko ka kibiina ky'amawanga amagatte akeddembe ly'obuntu tekakyalina maanyi ate kati oli yawadde akateekamu ne ssente akugambye abivuddemu n'omukago gwa NATO kubanga waba takyateeka ssente mu lutalo kitegeeza ne NATO teriiwo eyiika kati Europe eyagala kuzimba standby force ya Europe eyayo gwoba ovudde mu NATO gwomanyi kuba era America yasinga abalaba abangi mu nsi yonna okusingagana amawanga kati nowa ayina mulabe ki talina Sweden ayina mulabe ki okujjako Russia wali batawaye Russia yekera basootinga ensonga ya Russia ngiyo ensonga bagimaze naye America yabeera ku butaache buli lunaku okiwulidde ne Trump taatuleetera ebizibu mu nsi yonna yabireese dda kati omuntu n'osalako eddagala ly'abalwadde basiriimu oba otegeera ng'okimanyi virus bazungu be bagikola okiwulidde n'olisalako mbugo oyagala kukola magoba kubanga Trump talina na myaka 2 takyagawezi is a billionaire mbadde ndaba abaana be bonna omulala ali worth $800 million omulala ali worth $300 million omulala ali worth $200 million bonna bagagga bye bakola bitambula kati weewuunya n'okwewuunya afaaki kati ebyo byebyo point ey'okubiri gy'olina okusoma mu kalulu k'ekawempe kwegamba bali ekawempe bajja bakuba babaasa emitwe nga kituufu kyere tewaliwo oddukira gye tubadde nga tuddukira mu America wali eri ku bagiyita oba ku Camp Hill kati wafu nyweza mugongo gumya munyama tulina kwebeereramu eno wafu tewali agenda tubeereramu kati eyo point number 1 point number 2 eri mu kalulu k'ekawempe lwaki abasirikale bali violent kweyo level ekisooka ate nga ye point ey'okubiri abasirikale basazeewo okuzanya roolo yaabwe mu mbeera y'okutwala gavumenti eno boka bakole ogwabwe ebisigaddewo banyize abantu kasi olabanga omuggo ogutaliiko pulaani okitegedde ng'omanya nti oyagala kubakola lutalo ayina hidden agenda waliwo akatambi ke nalaba ng'omukazi akutte bba amataayi nga muga nkuba ye lwaki tonkuba oba nkuba nze amukutte amataayi asikaze eno naye ng'omusajja emikono atadde wansi ragamba ng'omukazi ayagala oluyoolu asiite ebigere yesansabage CPS poliisi ebiyingiremu yatulugunya omusajja n'amutyoboola nkuba omusajja n'aguma kati abasirikale bajjajja kye baliko naye tosobola kiraba galubindi zo nga tezimalaayo kubanga gwe kibooko evuze ekawempe awo gwolabawo embeera ekubisa kibooko nva ku byefujjo tebiriyo nalukola bwe yali amaze okunominatinga wamulabako n'abantu abatiise ennyo nti adda akuŋŋaanyiza kawempe yenna bagamba nalukola yennyini yeyesabira abajja ati bajje babakuba emiggo eyo buli muntu akola analysis ye naye nze nkuwa eyange nti bano abasirikale nabo bakoowunduuza eri gavumenti yaabwe gye balyamu bagikooye kati ne bagamba mu kugikoowa katukole ki katuginyenyenyenye mu mbeera eno katutekewo ekifaananyi ekigisuula kubanga njagala okutegeeza ani yafunyemu ekyo mu kibooko ezo gavumenti yafunyemu nnyo kyogera General Museveni yeyongeddeko obuwagizi ku ekyo buyetoddeko bwetoozi zabadde mpita eyekato ng'abantu banyiivu nnyo abantu beesooza olwesooza ng'abantu banyiivu jjukira
NUP ebadde esse teina activity teina kyeyogerako nga batandise na kwewasiza ku headquarter bali mu press conference yawo batandise baze mu bintu bya laavu olutalo lubalemye tewali okitegedde bali mu kudonatinga sijui baka tu sukulu ngeringa enijiwo yegaba ebyo okitegedde kakati ab'ebyokwerinda batunula nebagana kakati tukole tutya bannaye nyebana betulowooza nabo basirise katubasabulemu busabuzi ne bagamba kafuka tunyiga epeesa eryaffe ne balinyiga era njagala okutegeeza abasirikale abo batukolera ekintu mu kampeni eyaggwa ffe twali abajega ne tulemu okukwata obuyinza naye nze sirina abapoliisi n'ogwo gwe neekwasa wadde ow'amagye lwaki ogwabwe bagukola mulimu ki okuba emigo gwe luuka tewaliyo 18-19 Novemba 22 kyali kiti nze yaliyo nze yayogera ebigambo ebyasembayo abamawulire nga 15 nga bansazeeko tubuulire ekiddako bigirwa Moses bulijjo ogamba olijeno naye nga olunaku lwe luno lwe twagamba gavumenti tugikwata buli muntu atandikire wakola ki wali negwaka kiki negwaka guno gwatuuka e Kampala neyo emityano ewamwe nagukumira luuka naye omanyi tiyagasi gwe baali bakubye eruuka gwomanyi kibooko gye baali bakubye eruuka gwomanyi abantu bebabasuuza engato ezitakwatagana zinigida gwomanyi abagwa kavuba nkugambye batuwa siini engamba bannaye Katonda tagaba mwakulembera gwabulamu bubuzi komandi lwaki tokomandinga ekintu anti kakati komanda ali eri munda anti kati labayo bakoze eki ate twali twakabeerawo nga dakika bbiri nga Lubongoya ne mukyala nga tebatuuse nga mwakagukuma bwe muti nga batuuse bajja Lubongoya owekitiibwa Lubongoya owekitiibwa Katana ne Babi mukyala waffe ne mukyala Museveni teyaliiko kwaliko mukyala waffe Babi kuba sijja muyita maama waffe tuli mu myaka gyegimu mukyala waffe Babi yaliko okitegedde ne bagenda ne boogera n'omukulu mu kaduukulu ena Lufeenya namugamba katuwoza abantu jjukira waliwo structure zaffe zetwali twazimba ezitagenda kuzikiza babalibali omanyi be bayita babalibali omuntu nayimirira mu lukiiko n'agamba ffe balibali kati ye komanda aba ategedde yeba unity nga wonoogamba jad neriyo eba unity mu ngeri yayo ffe balibali nayo tiimu ndala kati twali tusetiza ekintu nga amazima gennyini tukwata naye nga baani abatuwadde ekintu basirikale nga batuwadde momenti ffe kennyini tukola obujega ekintu nekiwola Lubongoya n'aleeta omukulu olwo lwe bamutwale wa pulezidenti ebyate byeggulu bya 2018 byoyogera zinjogera ku 2020 presidential elections eri twali twavaayo dda nga twabyesonyiwa n'obyesonyiwa ebyali eggulu kati bano abakulu bwe batuuka kakati ne bamugamba bacommanders bootegedde obulungi tubakoze ki tujje mu fuse ebintu bifuuse serious ddala ddala nga balaba obuyinza bugenda bugwa ebintu bifuuse serious abantu obuyinza babwaga kati babajjamu batya fuyuzi anti kakati bwe bavaayo ne bajja ne batandika okucommunicatinga ne ba unity commander ab'enjawulo nekikomaawo Lubongoya n'akikkakkanya nekikomaawo era owekitiibwa Lubongoya teyaddamu kukkiriza muntu alina byakwekalakaasa ku kitebe nga niwe bawulira obuwulizi ebyokwekalakaasa eyo bakugamba nti ekyo sifa olutegese batwitinga mangu basebo ne banyabo ebyo tetubiriimu
walole gwayaka wane jinja kulweka munda ani yali agukolezeza omuliro ffe twagukuma ne bayoola abaana ne babayoola bayolanga bibiri awo mbakyalina mu makomera eno ne gugaana okwaka eno ne gugaana kubanga ku command center jukira twalinga tukontana bwe tujja kwedigora ne tupulaninga ne tubaako bye tukanyaako ffe tudde eri ne tubiteeka mu nkola kumbe no bakyusiza omuzannyo nga bakukolanga bubi kakati ng'ogamba era okyanenya bigirwa nti ye mukyama lwakuba nti nebatuteeka mu speed governor tewali kisobola kukolebwa tekisoboka bw'ogezaako kunyiga epensa liri nga speed governor ekulinnyako ate yerina obuyinza ate yeyina obuyinza abasirikale ne bakuba emigo omusajja oyetaaga naye ne bamu emigo naye tebamukubangako tebamukwatangako tebamuvunaanangako kiki ye lwaki tayimu ye ejja kujja naye eyo ensonga nayo mugitegeere mu bukulu bwayo nti abasirikale kubanga nalukoole bamala omuwa fulaga tukyali ku Kawempe yagaana okwaka nga candidate opposition bwayaka vibe gyaba nayo musanze gaba nago enfumula y'ebigambo omudigido gwa bulamu kati omudigido we gubulamu n'abanga azze mu kuliraayinga ku commander in chief we yes era olabanga omudigido ogwakabi gwalabika omukulu akoze eki omukulu agenzeeyo kati ekyo kyabulabe mu bintu mu kuwangula akalulu k'obwemupi candidate nga candidate abane ayina okuba ne advantage ya bitundu 3 ku buli 100 kyalina ocontribute nga gwe candidate oyina kola 30% mugwe ebigambo byofumuula sitali gyononyizamu akalulu okitegeera endabikayo n'ebigenderako 30% nga tetunaleeta external force kakati eyo cooperative advantage tagirina kati bano ne bagaba katumusitule ne bamusitula kandi ekyayi ne bagisitula era abenaremu abamanyi okutaputa ebyobufuzi bakabiddewo amaziga ne bagaba poliisi etuuse busi bannaye enonyereza nalukoola akalulu neekoowa bukooyi bonna bayombeddewo naga ne mututira akalulu bwe mutyo ne basitula nalukoola mu bwangu ennya bajja ati bamutumbiza omulaalo waki kati nze moment n'ogiwanze nga ndi mu kalulu oyinza okunsanga tosobola kunsanga bigambo byensobola okwogerera okwo nebigenderako kubanga olutalo olulaba nga terwabadde genuine omanyi lwaki terwabadde genuine abasirikale abali specialized ngaabo abajjati sibasuubira kujja mu operation combat operation eyo combat operation ngo emundu erengejja omugga awanise ayagala n'okukwata okukuba teke nga kwegamba ng'olabira ddala operation ya kijega singa omwana yanyenyekudde emundu ne bagirwanira olukoba lukwambulamu n'okulusala negwe wali ate ne mutandika kulwanira eyo agisookako ye boss okitegedde ati bano abaana baffe tebamanyi kuba nkugambye singa obasanga waliwo agamba nti nze ngenze kufa ngenda kufa n'akasirikale kigende ku record naye kangende ngisoberere ngenda gimujjamu jukira abamu pisito bazisibye ku biki ku bisambi nyangu nnyo yakusikayo n'omuwa ebibye bagenda okugakuliisa naawe ng'ali wansi nga n'omulala omuwadde sitole eba tekyuse kuba sirabangako nze operation sirabangako operation ya kijega ng'eri
nga basirikale balirekeresibwe batyo emundu teziri protected omusirikale yenna okugenda mu operation erimu wanayinki ng'alina emundu walina okubaawo demarcation tolina mutuukako tolina mutuukako nemugulwanira erengejja tomanyi ne weeri awo oba tomanyi weeri kati singa mugenda okuva mu kavuyo ng'omwana magazini agijjeeko kubanga ate ebyo ebimu tobimanya nga babijjeeko mu lutalo ogenda okumagamaga ng'olina kiti obite byotya nze nkugambye sirabangako operation ya kiwumba tuutu ngene zino zinaakalaba mu kalulu ako musajja watu kyovuula bagundi eno mu kalulu ka Kyaddondo East bwe baali nga bakola by election ya Bobi Wine bwe bakwata Bobi Wine nowa NRM emmotoka n'agirinnya era yamanyirawo n'agamba nange munkwata lwaki mukwata oliye munkubye omusumaali ogusembayo lwaki mukwata oliye kanange munkwata okukakananga n'ekabanga lyagirinnya bamutwalire kuli kakati kyenkugamba kati nambyo wa NRM tiyakakanye olwalira abantu bagenze mu electoral commission okulaba nga bagisaba obusambatuko bukakkaneko obubaddewo anti kakati kirikyo kiba kiwedde ekyokusitula vibe kiba kiwedde ekyokusitula candidate kakati nga bwe biri olwaleero Wanupu ali mu lead abakulembedde that is the fact abakulembedde banamugjayo obujja mu ngeri yokakwatamu banamugjayo obujja mu ngeri yonna gye baba basobodde naye nga one man one vote ali ahead but munaku zino zokka ebitundu 5 ku buli 100 ab'ebyokwerinda be babikoze 5 ku buli 100 kyovola bankugambye nti Kyagulanyi ow'ekitiibwa yali ayina omukisa gw'amaanyi nnyo okufuuka pulezidenti wa Uganda aba kumanya emanaginga y'olutalo n'enkozesa y'abalwanyi kubanga bano abasirikale kyangu nnyo okubasuula mu mbi tebanalayizinga impact outcome ate bano abaana bano okugira mu uniform nakyo kirina kyekikosa eza ready baba identifying amangu ekyokugira mu uniform ekyo kyo kati eri pate ataya byambalo bya kibiina tukyasobola bijjawo akati ow'ebyokwerinda akulaba mangu n'akusesebbula kubanga bwobanga mu ddala muli serious nga si bino ebyokunyumyamu n'okuzannyamu omuntu si kirungi kweraga mangu anti kakati ensobi yakolebwamu nti ow'ekitiibwa Kyagulanyi ne ttiimu ye simanyi lutalo ngeri gye baalubalamu bakuba parade nga baagala provokinga state ebatandikeko naye nga balina operation y'akalulu mu weeks 2 mu maaso nga balina akalulu ke bayingira kakati parade yawa bano cause of action okutandika okudismantlinga ki nupu kati kiba kitegeeza nti constant arrests n'ebigenderako tebigenda kuzikira kuba bali ku kiri badismantlinga ono kyakoze ki kakati ekibuuzo kiddayo nti gwe watuuka okola parade nga weetegese nga fight onaagisustaininga oba wali osaagamu busaazi oba wali osaagamu busaazi obadde okimanyi nti obulamu bw'abantu bugenda ti obulamu bugenda kiki kyokozeewo oli mutugamba wakuta obutambi obutwala mu Amerika ku byeddembe ly'obuntu yaggaddewo kakati oba olina kyotugamba oba tolina kyotugamba ekiddako kiki va mu kisaawe abalala basambe nekikyasoboka kisoboka ekisaawe enganda bakinywezezza nnyo tewali kitasoboka kubanga kyenjala okutegeeza
bannayuganda baagala wini ekyo kibayayanira oba ani agirese oba ani baagala wini era politics fe twabeeranga wano nga Dr. Besigye leader of opposition nga tolabawo kamooli kasobola kuimagingisa basambi balala naye abasambi baimajinga nibajja kubanga goyinza okuba okyali awo ngolowooza ekisaawo kimaamidde ne wajja wamerukawo dangerous substitute ng'avudde na mu magye ate waliwo eyali amanyi nti Messi bw'alivaawo Sala alibeerawo ne kati Sala agusamba okufa ekituufu ensonga eno yazambaali okugobwa ku NBS nono omuwala ogyogerako ki mukulu Bigirwa olowooza kibadde kiri feya oba tekiri ethical munnamawulire okuyimirira kadaala ng'aliko ekibiina kyawagira tekiri ethical kubanga nange bwe nabeeranga ndi munnamawulire kyobola nti nze nagiranga ku independent nga siina kibiina kyonna kyenzikiddemu singa sikyasobola kuweereza bantu newankubadde abamu bagenda libaleekana kweza ali NRM simanya kweza ali luddawa olaba nayingira nuupu naye nagaana okubeera active olw'ensonga y'obwamawulire nga bantu bajja kugamba nti ate yandyogedde ki so ekyazambali okuyimirira ku kazindaalo n'atandika kuba n'ayogera buli kimu n'afuumuula ne batuuka okumugoba ku TV kwabadde ajja akasente olowooza nti nno akalulu kanaatuukira bw'ataabeeko mukono ogumuyamba okuva ebbalibbali amalako kati ow'ekitiibwa Zambaali Blasio Mukasa mumanyi bulungi nnyo yali ankyazizaako mu puroguramu ye gy'abadde akola ebintu abimanyi munnamawulire ate akola n'emirimu emirala ng'egy'obwa MC ku mikolo egy'enjawulo naye namugamba nti Zambaali bw'oba obadde tonaba kukola kusalawo bulungi tojja okusaba bino obikole ki obiveemu kisooka karakita yo mu nuupu tekola toli fuutu sooja ate tusobola kugumiikiriza kukufuula kadingo mutwe gwe bagusaleko nga bwe nkumanyi oli musajja wa Mbazuulu kakati jojja simanyi kiwabaze kuba wali nga toli fala tosobola kukola ki kuwangaalirawo kyova olaba n'abantu bonna be wali olowooza nti bamagezi be batambulirwako ensonga bamuwanga kivumbi baani bonna omuzindaalo infact nze abayambye eno kyo gye tukola wano n'eshows endala ze ziyambye ku bamemba ba nuupu abamu okufuna ku buweerero kati basobola n'okubawa omuzindaalo ne boogerayoko ebigambo ebibiri ebisatu ekitaaliwo ng'omuzindaalo gwa Katana tamanyi na Luganda muli mu Buganda Lubongoya Ssennyonyi Mukulu bantu banabo omukolo ne guggwa naye nga nze nyiza okutuulaawo mu Ssennyonyi anjogerere byayogedde biweddeyo tekisoboka alina nnaku ki olwo nebbayo wali yaŋambye ekyanja yakasenda yiika ezo Ssennyonyi ali nkugambye za apartment abazimbi be bamulwisa okumala site okuva kwena ayingira endala road nnyo kisanja kimu tayinza nakudda mu yalo okujjawo Katonda nga yasazeewo okiwulidde enyumba yokka eri kuyiika wasula eri kuyiika naye yiika yekyanja ogimanyi eri mu 6 kati otayinza kwogerera nze yasuze mu muzigo tekisoboka ebirowoozo tebifaanagana nedda tekisoboka nze nebyo nabigaana naye kati analysis zetuze tuwa wano zibayambyeko abakyaliyo
kufuna kalerifu abazanyi ogwana kigwanyizi tebakkiririza mubiriwo naye ne bagumirawo ate tunakola ki kaadi nefuuka kaadi kati ate nze abawa ku buweerero eno bw'obyogerako kati omukulu alina ku budde obuwuliriza alina ku budde obutuulaawo n'awuliriza ku balala nga basabumiitinga niwe ziba ddakiika 2 ku emu era kale tebyaliwo era mwali nebaziiza nnyo mmwe mwabanuupu abakyali eyo ku mitendera gyonna mwali mpadde ranka kubanga obyogedde omusajja wammwe muteeka mu sheepu azanye ebyobufuzi ebitegerekeka ebiyinza otuyamba naye ebyo ebya rabadaba style rabadaba style nga gwofunamu ffe tetufunamu gwe vaibu yesigala etambula ffe ebyaffe fe tukamulamu bukamuzi kakati mweyo embeera zambaali karakita ye si ya nuupu therefore talina fulaga unless otherwise kujjako nga waliwo ebinaaba bikyuse naye siraba bamuweera fulaga kubanga waliwo fuutu soja ate nga kansala okiwulidde ajagala bubi nnyo ate ye ttiimu ya lubongo yeeyo ate nga ne wakayima akomawo webakugamba ofuna ensonga yonna nga ogenda kubwa ku layini bwe buzisookamu ne bugukuma ne bugukuma kakati oyinza ty okuŋŋamba nti gwe Blasio Mukasa bagenda kuwa fulaga tewalabye ebivume Nalukola bye yatandikiddemu wakayingira bakuwadde kaadi yaffe n'oyo byagendamu tebagenda mukkiriza bituukamu ebyo ebivumu bajja gimuumirawo nze siraba bwagifuna bagenda kumuvuma siraba bwagifuna kakati ebigambo siga nti mubi naye ekisaawo ttiimu mwe yagenza okusambira tekuba gwakawoowo ekuba gwakumenya ekuba gwakumenya gwa ndobo ate ng'endobo ze bakuba bano bayiseewo ebintu byabwe muyiseewo malirize njabisa neddesewo tukyabula eddakiika 17 otabusa nebaze saawa 9 kitundu naye nga kati oli omwana omufuumudde eddakiika 5 nze nga tonagawuza na 1 oyagala kunkola ki soda wuno ogenda musasula mbeera ku simu wapudetinga mikutu kebera email tiimu gyasambiramu tesamba gwakawo tiimu gyasambiramu tagifiitingamu naye nze musabira birungi byerere nabaddeko ku gurawundi eyo nga nkola research nga bafuutu soja beeyo tebannaba kumumatira bulungi era alina okwongeramu amaanyi bw'abanga wakwagala okufuna kaadi lwakuba nti card advantage kasobola okufunawo akatonotono nti owekitiibwa Kyagulanyi poliisi gye yali aleese y'okuzimbira ku bafuutu soja agenza okulaba ng'emwokya kakati neyeetema engalike n'agamba neyeetema engalike n'agamba abantu abategeevu nabo tutambule nabo tubeetaaga sitayiro Nalukoola modulo ezimu ku nsonga ezamuweesa fulaga otherwise bali bafuutu soja baali babawa Moses Nsereko nkugambye bw'oba wali oyagala kuzzaawo Segirinya wali olina kuwa Moses Nsereko alina essimu 6 ne Segirinya abeeranga n'essimu nnyingi nga zonna zaaki kukuba endala za kibuloka kyamataka endala za golodi omufu bwebitwera nga bumanyi kibuga kyakwe bwekuba kweno ng'omanya nti oyo wa golodi omufu bwekuba kweri ng'omanya nti eyo yattaka okiwulidde so
ku NBS gy'adde akola balina standard rules bw'oba ogenda mu byabufuzi osiibula okiwulidde nokola ki era bagenda bakolera akabaga oyo n'oli omuwala omulungirungi ye Bagaya Victoria Bagaya mayi bantu bonna abo nze mbamba mayi bantu bange kakati bagenda bakolera akabaga wali ku Next Media babasibule mu butongole bagende mu kisaawe batunke kubanga tosobola kusoma mawulire ng'ate naawe ebifaananyi ebyo mu ebiri guwagakoze conflict of interest bwebeera so mweyo embeera adde ebbali naye tiyabaze bulungi okusinziira nga bwendaba nze okujjako nga waliwo endagaano etali ebulako obubuzi okuteekako omukono omukulu gye yamukoledde namwashuwalinga naye olaba Patrick Omujuuka ayammibwa kaadi katongole omutongole mu batongole n'atafuna kaadi oli shuwa otya nti Zambaali alekulira omulimu gwe nga tannafuna kaadi siyinza kubeera shuwa olowooza nti nno okulekulira ko yalekulidde ko yalekulidde tekiriko wadde okuwanaanya ayingire field ero gye yazze gw'obadde oyongerezaako bwongereza nti waliyo bakoligi b'omukulu abalala abaali bamiddwa waliwo omuvuka bamuyita Roy Sembogga gulayi kati omumanyi si ayagala okujja Kawempe South Kawempe South ne luli yajja independent bw'otunulira engeri gye bamumamu flag ate nga yali memba w'akatiimu baali beekozeemu akatiimu awo bakayita paati nga kekefuula akasembayo paati sijui patriotiki biki nga kekasembayo okufuna kaadi kekefuula akasembayo mu nsonga kekazimulungula kati Roy yali memba waako kakati ne bamumma flag lwa nsonga egi yavaawo bubi ne Rubongoya bayomba kiki ati oli yali muvuka muyivu nga ekituli abaakiraba Dr. Mulamba former guild president Makerere University oyo Sembogga nga musajja w'amaanyi kati nga adetectinga danger n'ayagala eterere naga nti gwe nagaye mapesa gotunyigisa nga sigategeera ye yagenda kati ali luddawa akuba bantu mpisa ali eyo ali mu malwaliro akomawo mu kalulu akomawo era Kawempe South atunke n'owekitiibwa Nyanzi Fred Nyanzi agenda musangayo